Yes, mugamba mutya abalungi abeekumira ku Dubai Uganda amannya mba Hamis oba Temple. Nga tukomyewo okubaako ne betusomesa oba okubaako ne betusharinga ne bannayuganda nga twagala guno omulundi tube nga tutunuulira nnyo bizinesi eziri mu Dubai. Tugenda kugezaako kuba nga tuba brief, tugezaako kuba nga naye nga tugezaako kuba nga tusomesa ate kuba katwasazeewo eddoboozi ly'omuddungu likole ki? Likole nga bw'otulira nti Dubai Uganda eddoboozi mu ddungu tetukwata ku biri e Kampala netukwata ne ku biri wano. Twagala tubeeko ne bizinesi etunuulira abantu bangi bali mu bizinesi wano bannayuganda waliwo abalina amarestaurant, waliwo abalina bed space, waliwo beejenti, waliwo abatunda visa, waliwo toseka beejenti, waliwo beejenti nagwo mulimu nga gwe abannayuganda waliwo abalina clubs nga club Venom era nja congratulatinga Vibes UG okuba nga Winterfest was a success kikyakabi nnyo muganda wange. Tukongratulatinge ne fight ya Kat UG ne Barista Timo mwebale okubanga mwatu entertaininze kyakabi. So bannange bintu binnyo byetwagala okubanga tukwatako tujja funanga omukisa tutambuleko mu restaurant ag'enjawulo tubere nga tuka ku restaurant z'abantu ate nga tutuukayo ne twogera nabo ne tulyayo ku mmere ne tuwagira ne bannayuganda bannaffe abali mu ezo bizinesi nga ate betwongere ne tukolera show ez'enjawulo. Batunda waliwo n'abalina gundi baziyita groceries naye nga nakasero bagita batya nga wano ku gundi Banias exit 2 waliwo awo oba oyambuka ng'odde eno ku fish round waliwo awo ka gundi k'abannayuganda ga grocery baleeta ebintu by'abana bangi bingi ebiri so bizinesi z'abannayuganda zitambula. So tujja kuba tutunuulira kitambula kitakifuna kitene tujja kuba tugezaako tuna ebyo ebiri mejja si ekyo manager. N'ekirala nja kwebaza ababeera mu kugundi ku Dubai Uganda eddoboozi mu ddungu muddoboozi mu ddungu ono simanyi bya kyabadde tugenderewo awo ye Temple nga bulijjo temwewuunya so nja kusooka nebaze ababeera ku Dubai Uganda basubscribinga kyakabi nnyo baboyi twagala kubanga ekintu tukitwala n'ekirala nja kusooka mpiseewo kano kalowoozo bannange mubeera ku mukutu tubaagala nnyo oba ofunyemu ekyotuwabula tuwabule zino ziba ndowooza zaffe nga bwe tulaba ebintu nenzija nempa view yange ndowooza buli omu alina engeri gy'alabamu ebintu bye entegeera ye n'endowooza ye kwekyo kyaba jamu mu komenti tovuma togamba onogundi ate ono alabika waigwanga bwe riti nedda ffe tukolagana nze ndi musajja wa ludde eno ono musajja musiraamu so ffenna tuli kintu tuli omuntu omu naawe oli eyo ffenna tukolagana tubeerawo mu kuwabulagana mu kuwagana magezi naki ffenna tuyite mu mbeera gye tuba tuyitamu eno gye tubaamu nga tupatikana. Yes, tuli mu Dubai ensi erimu Abannayuganda bangi erimu Abafirika bangi tuli mu nsi nga bantu bagobaagulina tuli mu nsi nga akakutte oba ensi ey'okweka enjeru nga biri e Kampala nga biri alawunda mulimu obutaagaliza mulimu empalana mulimu obutaagaliza mubeeramu empalana naye nga gye biggweera munno alina okusika ku mukono. Dubai mwe tulina okimanya nti olaba bano abasajja kye batusingako kuba nze mbaddeko mu makampuni ag'enjawulo mbaddeko mu administration ez'enjawulo nga ntuukayo munda naye nga ekibiriyo kiri nti gundi ono mu Egypt munnange n'olaba Egypt nga bayingira naye nga bakoze ekifo Abafirika kyatulema bayiseewo ekikyamulemesa yagala kulaga maanyi kulinnyako siimula wano kola ki ng'omuntu w'ekyawo kwata munno ku mukono n'omusika najja ebyo bibeeramu negwowonyeza eggere yali kusambya ebyo tukola ki tubiteeka ebbali naye nga tusigala nga tuli ki tuli ekintu kyekimu tuli omuntu. Naawe yenna ali engo olina eddoboozi oyagala okutuusa ku bantu osobola okujja nayo n'ojja ku channel yaffe netukukyaza wano wennyini n'otuwa endowooza yo n'otuwa engeri gy'olabamu ebintu challenges z'olabye biki by'olabye ku ddungu kuno tugenda kuba muno si Dubai yeka
naye naawe oli Abu Dhabi, oli Alain, oli Sharjah, oli Ras Al Khaimah, mu Dubai UAE okutwaliza awamu UAE eddungu tetwogera ku Dubai yokka, agiyo zino za Jumani byonna sitole nyingi nnyo kuba nina sitole gye naliko eyo, nina abaana be najjako eyo Ajumani. It's 2 years back. Naye babeera n'ebizibu, balina challenges zaabwe, balina ebibanyigiriza ebibasoomooza. So si Dubai yekka, naye tugamba okwetooloola UAE eddungu kyetutegeeza eddoboozi mu ddungu. So edowooza ffe tuuka buli omuntu aga tugeze kulitambuza kati right now tusazeewo tutandika mulamwa mostly tugenda focusinga nnyo mu Dubai. Tujja kuba tubaako ku bya Uganda, tugenda kugezaako okudiscussinga Dubai, what is Dubai, biki ebiri mu Dubai. Ng'era tugenda sooka tutunuulira business ng'ate wawazzeewo omuntu ayagala osharinga ekizibu kiri tugenda tumuteekayo ate mwe nimba nga mu advisinga mu comment section. Business, entertainment, kuba business akantu konna akakusanyusa osobola okukasalamu n'okateekawo weyagala. Business, entertainment byonna. So twagala tutunuulire business ya bed space, ebirungi ebiri mu bed space, abaana bameka kwateko baana bangi abakoze bed space nebafuna amajja bafuka bagagga, ate ne tulaba aba bakoze bed space nga saazi talina wasula nga byamutabukirako ddala ng'anoonyala wadda. So omuntu atulaba yandiyagadde okumanya bed space kyeki briefly. Briefly, bed space y'omuntu opangisa room n'agiteekamu obutanda. Omuntu owasomera mu Kisulo omanyi kyentegeeza obutanda decas. N'agamba waliwo abakola decas bamulinnya deeka ate nga wansi makati ne waggulu. Bwe bayita budekazi oli n'ateekamu budekazi nga buna n'abwawulamu kamu bubiri busatu, akasembayo waggulu abamu bakola bubiri. So akasembayo waggulu ng'omutwe osobola okukoona oyingira bwoti tokayimirirako ako waggulu bw'okafuna nga toyimirira nnyo waggulu, toyimirira nnyo, tosimuka omuntu yenna asimuka togenda akatanda ka waggulu ka bed space weekangakanga musimanya emizimu genda wansi oba mumakkati. Ate noonya bed space erimu akatanda kosobola otulamu naye wakuba mbeera right embeera. So bed space yeyo babagibanya odde oli apangisa room n'ateekamu obutanda, abaana ne bajja ne bebaka, abafumbo ne wansi abalala wakati kuba bed spaces nga tezikiriza bafumbo sula mu makkati, abasinga abasuza wansi, endala ziri free baleeta abasibi b'obutanda ne banyweza. Olwo abaana basiba n'obutanda nga ne woba onyeenya nnyo toyinza kkanyiza okimanyi natti oli n'asiba akatanda nga kagumu nga ne bw'obuukirako waliwo ne bino modern y'ebitanda ebyo eri nga bibeera bya plastic naye ebiwo bubaddabo kiba kinene bulungi ne kiba nga kikola gundi, bibaddabo kya wansi n'ekya waggulu nabo biba bigumu tebinyeenya ate kati plastic ananyenya ati bwe batasibye nti kigenda kuba nga kyuma kitandika okukaaba alinya era ekyo wekinafuwa oyitamu buyisi tobefuna kipapula n'oyokyerera oyitamu buyisi osanula plastic. So bed space here for you guys. Butanda oli afuna room ye agisasula mu basajja ne bagimuwa okwagala okubanga gyeyo sente z'okuba kifunye ku miliyoni 3 nowetaaga ogyeyo akasente nopangamu obutanda ate nofunako part gyokola ki gyobeeramu naawe nga landlord nobanga bali bakusasulira webaka gwokera genda ku mulimu kukola n'ofisa nawo n'ofisa abaana ne basoma n'okola ne business endala. Tuli mu nsi yakola sente, tuli mu nsi yakunoonya naye twagala tutunulire. So bed space omuntu ayinza afuna atya like oli afuna atya ekizimbe naga kati njagala teekawo bed space. Ebizimbe bibeera ne management era ku bizimbe ebimu bibeerako management, bibeerako ne numbers za gundi za management eyo. Osobola ogendayo n'obasaba ne bakulaga rooms, babeerako ne babayita banatu alabirira ekyo ekizimbe. Nalabirekawo wansi kazimbe ngo opposite but don't call rooms are full. Banatuulu abo abalabirira ekizimbe okirongoosa abeerako ne office bebayita ba watchman mu lwaffe wano olwa gundi Natuulu
naye nga watchman kati gwe bayita watchman alabirira ekizimbe abeerako ne office nti oyo yakuconnectinga ku management y'ekizimbe n'agamba ono yali wati alabe nti sente azikuŋŋaanya n'azitwalayo ku management y'ekizimbe. Waliwo ebizimbe ng'ozi esente olina ozisasula oziwala oyo gundi watchman balinako office ekizimbe kwenyini. Waliwo ekizimbe nga kyo tekirinaawo office ziri ndala kuba kati waliwo ebizimbe biri mu real estate nga biri byakwatibwa ise biri mu real estate. Wenjogera real estate oba okitegeera nti kati bo bibeera ne all management oba olina osasulawa kati abo bo olina okozesa bank. Yes, oba olina okozesa ki bank bagamba olina obeera ne bank account. Of course olina oba n'ebisaanyizo kuba mu Dubai tosobola kuva eri buvi n'ogamba nti nnyingidde okola ki. Ekisooka ID. Olina osooka obeera ne ID. Olina okuba ne bank statement ya banka ye. Obeera ne ID kitegeeza nti olina okuba ne employment visa oba mutuuze residence visa. Resident. So n'ekyokubiri of course oba olina obeera ne bank account osobola obeera ne ID biri ebirala already bikola ki bigatako bugasi naye nga ID oba residence of course obeera ne ID of course oba osobola obeera naki oba osobola okuopeninga ki. Waliwo balina ID nga bafuna 10,000 nga bw'ogambye kati omuntu olukumira tebasobola muwa bed space. Sebo ino okuba nga banka ye egendako ssente zituuka mu eziwerako kale eziflowingirako ng'osobola nti nze funa akasente akabona sobola sasula lumu kati omuntu olukumira tasobola sasula lumu ya komisa oba ina agenda buheiro oba n'ogenda saidi za gundi eri enkuba newali omunyu banga buheiro wali omunyu mazzi nagenda okola enfumba ku mazzi gakyali gamu oba buheiro bagamba ye mukufa abaloko mubazi amazzi gakyali gamu n'agattaano. Waliwo anti baba balina gundi bino ebifiritinga babeera ne zitanka amazzi mwe gabeera ate ne gafiritinga si bakyali ku old version eri enkadde. Abaheero bagamba yewamu ku bifo byasookamu nga bwolabadde ati era ekyali kibuga ky'abasajja so abasinga babeeranga wano twali bizimbe byogera sambu ennyumba zino ezaffe ez'ekatu simanyi ezaffe ez'omukisinga waliwo ennyumba basajja babeera ku bufulaati bukalina bwe buli omuntu yena mwasobola okuba nga asula era buli omuntu yena ayagala lumu olumbaako egane wakyo ne bakufuniramu lumu oba bbiri oba emu oba emu nnene so mwotandika gwe okukolera ebibyo abasajja osobola bannyonnyola ti nze zingenda beeramu n'abantu bana abasinga tugamba abana ne tubeera mu 10 bibaamu bimanyi okitegeera kwata wano ne wali nze oba mukitegedde weetaaga ID weetaaga bank statement kyekirala n'okuba nga ebyo so n'okuba nga olina ssente olina oba ne sente ezitandikirwako kubanga sometimes osasula emyezi 2 ku 3 zolina osooka osasulayo kati woba ofunye ennyumba nga ba lumu ya 2,500 oba 13 olina obeerawo n'akakaaga kati akakaaga ako olina oteekako ezigenda okufikisingamu ebyonyi kuba kati ojja kusanga lumu nga nkalu olusosa n'ogyesiigira oba ozze mu bifo nga ejimola n'ogyesiigira oyinza osanga na AC nga tekuba bulungi ate nga AC bwe bulamu mu Dubai kati saawa eno tuli mu winter tuli mu nnomo neera winter ogiraba amasazi ne gagenda musula wabweru osula wabweru naye kati waliwo ekiseera we kituuka ng'omusana oba kiro oba misana tewali njawulo obeera ng'oli wabweru kati AC eyo nga teriimu teri gwosobola teeka mu luumu yo ne woba omugamba nti yange osulire wano bwereere okitegeera so naye nga n'abafumbo bennyini babikola kateni ekyokubiri amazzi gennyini bwe bulamu ebyo bye bikulu AC kyova olaba nti Dubai bakikoba Dubai yonna bagikola ago tegavaako amazzi n'amasannyalaze ebyo bye Uganda amazzi gagenze amasannyalaze gagenze amasannyalaze ne gagenda ennaku 2 mu Dubai
wabaawo abafa naddala mu biseera by'omusana. So muganda wange omulundi ogwasooka twagenda ku beach vaneko ife twagenda gwali mu musana ne tusooka ne tukuba gundi ne tusooka tugenda ku beach soka. Kakati bwe twagenda ku beach soka ne tufunamu omanyi omusenyu mukuba mupiira mu musenyu ne tufuna bukaati bwe twamala tetumanyi nti gamunyi ne tugenda tugenze kuwuga. Aya muganda wange enduulu yali awo omanyi omunyu okuyingira mu kiwundu. So amazzi g'eno go. So mu lwaffe olina obeera newo n'omutwalo mu nsawo awo ku kiddo kwotandi olina obeerawo n'omutwalo olina obeerawoko ne bakyaliwo botandika nabo nga bataano nti olugimala bwe nti bagenda kuyingirirawo abamu bakuteera nakongo basasulirawo bakukwatakwatamu n'otambula. Bed space Abafrika bajettanidde nnyo era abasinga bakozi balina ebafunira nyosa bed space efuna anti kati bed space okugamba nti Abafrika bajettanidde nnyo lwaki nti ye bizinesi enyangu okutandikirako kuba kati ojja kugamba nti okugulawo wano process nti nzigulawo baleke duuka oba grocery process eba mpanvu muddani ya bed space. Ya bed space ojja kubeera ne ID obeerewo okuko ne banka wali bank statement oba bank statement bank account ne wanagita bank account osobola ogigulawo oli ne waba afuna ekkumi ogenda mu DCB tebasaba nti ate sente mekezi fulonga biki okitegere ti kati eyo process yesinga okuba ennyangu. Nekyokubiri osobola oyita waliwo ebifo byosobola oyitamu abo ba watchman n'ofunanga oyo ofunye bugundi nesi bafirika direct n'ofuna room nga si byakusasula mu banka nti ate biki naye olina ID n'osasula. So business yo business so ye business enyangu yensonga laki nti Abafirika kitwetanidde bajetanidde nnyo. Okugamba nti mulimu business endala naye nga we kugambye nti process so okufuna nga kwe nakugambye nti kisinziira waliwo lwebeera nga slowingamu wabaawo lwobeeramu n'abantu nga ojja kwekanga nti omuzi okuddako n'abaana abagezi okubakesona okutakumawolu bakukyusiza kati ebyo byonna bibeeramu soga olina okubyetegekera. Ekyokubiri enfuna yaayo nti efuna etya olina oba n'abantu abalimu nga bali stable mu kusasula. Kyenjogerako stable mu kusasula ti bali stable mu mirimu gye bakola kuba mu Dubai okulivingamu oba olina obeeramu nekyokola because buli kimu kyonna kitambulira ku ki life yonna etambulira ku ssente ate kati sente ogenda zifuna otya nga tolina kyokolaki okutandikira woosula n'amazzi gonywa nakina mu kimu. It's all about what? Money. So oli wabeera stable nti alina omulimu ali stable so kikwanguyira nti oba olina abantu nga bali mu room oba mu bed space nga bonna bali stable mu mirimu gyabwe gye bakola kiba kikuyambako nti oba ofuna ki
nsasula naawe okusasula oba osuubira okufuna sente mu budde. Ofuna sente mu budde kitegeeza nti naawe eri management y'ekizimbe ojja gisasula mu budde notaba nakina pressure. So eyo number 1. Number 2, olina okubeera organized. Olina okuorganizinga room okubanga bakasitoma okubeera nti buli muntu yenna alivinga mu room omwo oba mu bed space eyo abeera comfortable within that bed space. Lwaki nti abantu wano boolina kangezi olina abantu nga bonna bakozi tebajja kubeera bajja kukolera mu buli omu akolera mu interviews. Waliwo ajja okuyingira ku makya afuluma ku ssaawa 11, waliwo agenda ku ssaawa 2 ez'okumakya, waliwo agenda ku ssaawa 5, waliwo agenda ku ssaawa 7, waliwo agenda ku 12, waliwo abakola so buli omu aba ajja kwagala okomawo mu budde bwakomerawo wewaka okwebaka okuwummula ng'abudde okola. So olina okusetinga okubeera organized n'okubeera n'amateeka oba rules ezifuga ki bed space okulaba nti towegobaako bakasitoma kuba buli afuluma luumu eyo n'agenda ate yajja okuleera okujjako omulala naye buli gwale ono gwoyingiza n'atuuka mu environment oba mu luumu ng'ali comfortable n'abeera comfortable yajja okuyita ki okuleeta kuba buli omu alina mukwano gwalina eyo gwakolagana naye yajja okusika bali agambe awonze wembi wali tewali kerere wali smooth wali comfortable nnyo. Noli ajja okujja okulaba munne okukyayirako oba munne mukwano gwaja man gwe woova wali ki nga wali cool waffe wabawogana waliwo space ekitegera. So ekyo nakyo kiba kintu kikulu nnyo. Environment olina ogisetinga nga erina okubeera smooth efevalinga buli muntu yenna alivinga mu bed space. Zezo key points zoyo omuntu zolina okwesigamako okulaba nga ofuna mu bed space. Era bantu banja bakoze bed space oza bafunyemu abasinga bafunyemu. Business ebeera eringa eri business mu business mwonna ebeera ebazaala up and down. Osuubira ofunamu osuubira okola loss. Kyenkugambye nti onooyo agikoze alina okugikola nga olina backup. Kuba wabaawo emyezi nga temuli muntu naye ng'ate olina osasula ezaalumu gwegwe omulimu gw'ogambye olina okubeera n'ekyokola ekigenda okuwa sente nti we ziba ziganye nga temuli bantu abasulamu abaana tolina osobola olina backup kuba oba olina okukwata mu nsawo okole ki osasuleyo paka wonoofuna ki abaana abakola ki abayingira ababeeramu then okole ekyo fixing ekizibu. So business nyingi abantu babadde nazo zibadde z'amaanyi. Bed space zina ebizibu byazo bitwagala yingiramu. Kwalo n'omuvubuka yava ejeberali n'asula n'asula akatana ng'amanyi agenda sula yekka ekiro ekiwala nekisimusalako kyamuyitako ekigaba vayo nze nebake agamba 6:7 nga SM kubye bulungi kyazuukuka nekigenda mu kinaabiro nekinaaba bulungi. Yali musajja mu kiga kigera enjogera gye yayogeramu waliwo giwulira. Kyamala okuva mu kinaabiro nekijja mu kagoye konna kabisibisi kitiribita obayo nga omuli yesiibuddeko najja n'akuyitako. Mbompo yonna yali tawuliranga muntu yali abuguma nga muwalo yamuyitako nti mukudda yamuyita ku lususu bw'ati mbeera yakulumya ate nga bw'omukwatirako kimanyi nkyokeera sasula si bwe kibeera. So bintu byakwegendeza waliwo ez'obulabe
naye tubeeramu embeera yaffe ya Dubai wano. Bintu ki ebisinza osuula bizinesi z'Abannayuganda? Like esinza osuula bizinesi ya bed space? Kati ezisinza osuula bed space kwe kuteekamu abaana nga najja naye nga talina takola na kuba zino nga yakayingira myezi gumu 2 3 asobola ozisasula nga zenoonya mulimu, naye kati omulimu nga we guba gubuze oba tojja aba talina wagenda zijja akitegere ajja kugamba nkwatiriramu mwezi gumu mwezi 2 ate mu Dubai ekiriwo togenda gamba management ya kizimbe nti munkwatirire so ekisoko ekisinza osuula abantu ba bed space kusuza abantu batakola. Kati kitegeeza abantu abamu wanaaba nti nkwatiriramu ensasula nga mbi ofunya abantu waliwo n'abakola naye ng'ensasula zaabwe si nnungi nabo bafuukidde nnyo abantu bwe kati ng'oli ajja akola naye ng'ensasula ye ajja kuwaayo 2 akuweeyo 10 kakati ogenda ogatagata esente ezo okuziweza ozitwalayo kyojja okwesanga nti bed space ojja gisanga bagigyeko amasanyalaze bagigyeko amazzi kakati ate oba n'abadala abalimu abasasula oba obakosa kuba tajja kubeera mu kibugumu olunaku lusooka nnaku 2 tekuli mazzi obuzibu buva ku batasasula. Gwe ate omunyumize nga yakwata sente zakole ki azikuwe kitegeeza agenda gamba omwezi ogujja kyali wange nkubulire nsiseemu byongera oku oyo ng'agenze byongera osobola bizinesi okitegeera kati bijja kujja bwe biti ogenda okulaba nga ekoze ki kakati go okwata otandika okwatanga oba olina omulimu ogwo ng'okwata mu nsawo okola ki ojja kikolera mwezi gumu 2 ogambe naye lwaki sikitya okite kuba omulimu gwange sente zempakataka zenkola si mu kifo kyozisevinga nakola bed space kwejjako 2 nti kasente kembadde wali biki salale wange wajja oba zenkoze konna wenkakwata nenkateekawa ku akawunti nenkatereka okitegere naye ate zewandikute notereka ate zokwata nokola ki nosamu bed space ojja gamba kati tewakyali ekizibu ekirala ekigendererwa kibuze ate okuteekamu abantu bangi abasinga abalina bed space ezigudde waliwo abaziwadde nnyo abakazi babe bazirwaninge most anti kati okuziwa omukazi kyekiri kyenkugambye nti omukazi ajja gibeeramu bo tebabiraba nga bwe tubiraba okitegera gwe engeri gy'okirabamu nti gweoyinza ose ojja siba omutima naye kati oli mukazi munne oba muwala munne ajja kujja amugambe munnange sirina kino biki bwe kiti ne bwe kiti amuwa akataano anti we muleke ajja kuleeta abakazi bateekamu olukwanokwano lubaamu empisa zo ziba zitya nekyo gyenzija ekyo kibeeraawo ekyokubiri n'empisa gwe bw'ojja okwata oli omukazi si bw'agenda ajja bogolera abagaggabo mujja beeramu abawala of course engeri gye bizinesi yonna kasitegendamu legality bintu byonna ebyokumenya amateeka abantu abasinga balina bizinesi obwamalaya tebuvaamu abantu abatamirira abanju abalwaniralwaniramu oli nakola bed space nenefuka akayembe banga bulaba ebbaala nti abantu bajja ne batamira ne bagenda oleetera abapangisa obuzibu polisi ejja nekwatakwata abantu kitegeeza tere bantu bajja beerawo bano abatambuza omwenge abasinga polisi zibagoberera paka webaleese paka mu bed space eyo mwasula basobola omumukwata abamu balina ebintu nga bolaba ic ebiyagayaga ebyo bagoberere bajja bakwata bed space namba kati abantu abasinga kyafectinze bizinesi zaabwe ngeza bed space tibateekamu nnyo abamu bakikola nga babiyita biziniro ekyo nja kyogerako mu ngeri bweti togenda sanga atanywa mwenge nti akoze bed space agitaddemu banywa mwenge ekyo kiri reya
kitegeeza waaba agitaddemu oba kayembe oba biki nga oba batundiramu mwenge kitegeeza naye akola ki agunywa kakati tempo oli musiraamu oli musajja musiraamu oyinza okukkiriza nti bed space yegendemu omwenge era tetwesembereza tokisobola naye tumanyi tukimanyi mbu mu bbaala gyeguli kitegee so agwetaaga ogunywa ajja agenda mu bbaala agende gyebuli obuyembe mwe baganywera biki ate n'okudda ewaffe tukulabanga kikubanga ffenna ndowooza bed space community ola community gy'ogendamu newe tutaba basiraamu ffe we tubeera newe tutaba basiraamu eddiini tukola ki kyekisookerwako togenda kutamira owandulira abantu togenda kukomawo onywedde otamidde era tukulabire ne tugamba ebintu byokimekola ki naye nga nze ekisinza osuula business so teri agenda kola business sometimes business nga police tevaawo oba bed space okusinziira ku gundi ogambye bino ebyabamalaaya biki era n'oli tagenda kola nga si byagendamu yenyini ava ku dduuka yagenda n'aleeta bakasi kuba kati ono ne wanaaba musajja ajja kuba nga mwadiringira okitegera nga naye diiru ezo zadiringiramu diiru bwe ziti z'abakazi zaki so nekyayo ebyo by'omwenge bwakwetunda biki ne waaba mukazi nga yagikoze tagenda agamba nti abasinga babajja ku airport nga babasudde ne bamutwala butwaze mu kiyumba ne bamuteeka omu agenda okwekanga nga abasinga bintu tebitegeerekeka ayingirako bed space mu area ezo area code fridge mula naye embeera yankanga like natuuka mu kifunga ndaba bonna abaliwo like nalaba nga sola abeerawo bw'oyingira booti banyolerawo ekinyolo kuggalawo oluggi nakufulu lunyweza waliwo bed space nga ziri open nga toli byogenda sanga pozi nga olaba alfadana etegerekeka nti engeri kazimbe kitegera naye waliwo wootuuka baggalawo buli ssaawa baba muwe baliikirivu wali asobola ofuna omuntu nga ziringa mwana anyway zibaloogi genda mu maaso banambuuza kyemba nkimyeyo anti kati ezo kyenkugambye nti kisinziira mu community ekifo ky'olimu nga waliwe nakugambye emabegako nti togenda sanga bed space oba rooms eziri mu 13 plus ng'osangayo era kyojja kwetololera ano 2 bimeka okwebakira 25 kusulira mitwalo 15 kuba nako bed space z'emitwalo 2 ndowooza gyekyo okitege omwezi so the higher you go the cooler it becomes gyoko mogenda mu kifo nga kiriko plate ne ssente naye ebiseera ebisinga bed space z'abannayuganda ekisinza ekitunga ekisooka mu bwenzi mu bakulembeze banyini bananyini ba bed space ezo okwagala abantu bebasula nabo n'abantu bennyini abo bennyini n'obwenzi bwenyini mu bantu bennyini ababeera mu bed space beetedde ebintu okumenyekamenyeka n'ebisigadde ono yagadde mukazi wono yagadde mukazi wa landirodo bwe bityo ebyetamu conflict okulwana ekujja kulwanalwana abantu abasinga bakozesa emyengeyenge basudde bed space z'abantu kuba bikonde oli ekasata midi lwana nono polisi nejja polisi bwejja oyo yennyini bakwata nanyini kifo ani yawaayo ID gwe bakwata gwe bagulabinga abamu babatwala tebakomawo olw'ebintu ebyo babitambula awo basinga abalala kola bed space ziri organized bano baleekaana bano bazze kwebaka biki abantu ne bavaamu bed space ebirala ebikisumbu oli amasaze gavaako bamusako tasasula ssente bantu baba bakyebase masanyalaze kata enkya mazzi vaako enkya baba bakajjako mazzi bazizaako amasanyalaze ne baagala obbakasuka wabweru enkya musangako ekipande kugamba abantu abasinga tebasasula ssente zituusaayo ebizibu ne bijja abasinga bakuta bed space ne bazikwasa abakazi ne bazivute ne bazijolonga abakazi ba Dubai bakulya oba oli wano bavubuka abalabikako obulungi bameka bed space nakulya ate kati teri gwe bali wano e Dubai n'asasula pozi nga fala so abasinga bafunye obuzibu kyajekera omukazi n'agiminsandolinga kubogolera abantu kuvuma abantu abakazi bavuma ku butawa kitiibwa abantu basulamu so ebintu ebisinga abantu ne batuka ne beetama ne bagamba katulekere omusajja omukazi tugende tufune wala gye tukola ki gye tusula
kerere bintu bingi nnyo ebisinza olemesa bed space zano n'okweryamu enkwe abantu abasinga balyamu banaabwe enkwe okitegeera oli asobola okukwata ID yo gwe landiro olinagendako byagikola ate n'agirekayo eyo obuzibu ne bukujjira olina emisango gy'ovulunga nayo ndabiko nabagenda napangisa flat na ID yo natasasula sente gwoli eno oli mu Dubai ojoga kumba ID yo bagiwaayo eridda bagisayiningako otuuka ofuluma ku ssaawa ng'oliko emiliyoni 4 gyotamanyi na gyezaava okuluma nobeera mu Dubai muno kubano tebakkiriza genda ng'olina fayini ennene weetooloola muno paka boolifa tebalina buzibu naye polisi bwekwata egamba genda tukutadde noonya sente ate bayigaako kasita balabanga sente nyingi newe bakukwata bakugamba genda onoonye sente tebakwesibaako okujjako nga bakukwatidde mu bino biragalalagala biki ebyo awo tebakusobola naye nti bino bakubanja kasita bakulabako nga bakubanja tebakuta bagamba genda tebakusiba mu kkomera bagamba ate omusiba anoonya sente tobita bya Kampala ate omusiba onaazisasulira mu kkomera bakuta nobeera bweru n'onoonya abantu abasinga mulidde sente z'abantu lwakuba webbanja tebamusiba waba alina osasula so byebyo baganda bange Dubai Uganda tugenda kuba tugezako badisikasingira ebibuzeemu tujja kuba tubyongerako mu episode ezinaba zijjeko ne episode 1 tutandika butandisi musuubire mu maaso eyo ebyakabi bingi ebinonnogo tubaagala nnyo tubaagalira ddala mwe baleke okumira ku Dubai Uganda manyamba tempo omusajja wange Devi of course mubeere nga mubeerako musubscribing mulayikinge mutambuze video tujja kuba tugezaako kusomesa ate n'omundi tunadde omulala tugenda kuba tubabuuza ebizo ebiri mu bed space bulanga erimu omwenge gyewali nga loba tojja bisobola bed space bulanga erimu police tevaawo kuba bajja kuripootingira bwereere bed space gyolabamu abatamira ne balwana vaawo oba oli muntu mukakkamu bed space gyolaba police gyetavaako jesonyo beera mu bed space gy'osobola obeeramu gufiringatera agenda kuba kintu kyo agenda kukwata abantu abeera mu bed space mu respecting privacy z'abantu oli waba yakwata mukazi we n'amuteeka ewaka muleke oli wagata bawe n'amuteeka ewaka abakazi mubeewale twemebeera mu mbeera yakusika ngana muguwa wano tubeerawo kunoonya sente omuntu yenna ayina wooli olina okimanya nakugattako basobola okulipulesinga essaawa yonna so naye beera wooli nga weenywezezza olina bootumira anko tuve wano tumisa otumira oba mukyala sotumira oba musajja nja kutumira abalabi baffe bonna tolinayo mukyala kugenda eddoboozi lifunyemuko obusibuzibu naye tumira abantu number 1 fan mutumire mbatumiddeko mwenna tumira number 1 fan number 1 fan nja mutumira ng'eddoboozi likuba kimu yes mwena bala familia tubaagala nnyo baganda baffe betubeera nabo nja kutumirako manager waffe manager nga ali ku metro emuleeta alabika ali ku metro leero ennaku zino tabeerawo naye nga tumwagala nnyo atusuubira ali fit mwena batusupportinga ku Dubai abaana bala familia mwena mwebali nnyo kuba batwala obudde ne balaba video zaffe ne ziggwako bakyali bange abeekatwe twomukanyike mwena ba boys metwabeeranga Fande Musa Seka Mustazo Seka Nkanyi Jafari JF Atik Sport mwebenye mwebalire ddala abafuna obudde ne mulaba ku video abatafuna obudde ne mulaba ku video temusobola mmanya tubatumira era abasinga bajja gamba tetubatumira tuba tukujjudde kiba kyakabi naye nga mwebali nnyo mwebali ddala tubaagala nnyo Dubai Uganda bless